agenda olengera omusajja gwe yajolongera mu motoka ye kati yamugatuula wano ate Ken yajula bujjuzi kamwenyumwenyu kino takirabanga yamala akiraba yasemba kiraba ku mbaga y'amajanja kumbe Sarafina yeggwe munaye mbadde nzija noonya akalimu badde simanyi nti naawe oli mukozi wa wano tyanza omulimu ngukuwadde omanyi omuntu okuweerawo omulimu nga takozeseza naye interview nga n'akamwenyumwenyu kalina akamwoki wagonja mulimu abawala abalina emikisa naye nga ebatula ku mikisa gyabwe naye muneebaga Katonda kyaterekera omunaku kyo tekitera kuvunda mwana muwala omulimu bagumuweerawo ng'omuyaye simayiro gy'alina yabaifa tuula tuwali mutawaana kyokka abadde aga atalina nabudde ayagala genda yamugasobola obeerawo olunaku ne luziba nga wetunyumya mumbuulira mutawaana ki kyokka abadde agenda sibula agende ku birala tozanyisa ekigambo mukwano Ken yali yagwadda mulavu n'omuwala ono naye era Mukama bwamuleese ne talina asooka agitereeza ebadde njigike n'agiza mu positioni tugenda maaso Silver nga bulijjo ogenda okwetegereza amubuuza obulamu engeri gye butambulamu owulira abasajja tozanyisa amaanyi g'omukwano tozanyisa the power of love yamuwa omulimu mwana mwatakikirizanga era takirabangako kino bukya kibeerawo oyinza okunyooma omuntu n'agamba nti si buli lulwabuugi nti ebeera mpolwe oyinza okunyooma omuntu ng'ate gw'onyooma yayinza okuyisaawo hannange waneka singa osanze ngenze nga nandisubiddwa ekirungi oze wendi ate era nandikirinze era ate kikwetaagisa kulinda omuntu nga gwe teetaagisa kulinda kwetaaga kulinda tekyetaagisa olinde si ayina ekibunu ekidugavu ekiri sekisi omuyaaye ono yamugaasa okwogera obudde nkyabulina tunyumye kyokka abadde agenda lekulira ofiisi tofaayo kale tunanyumya olulala tewandigenze kale kijja beera beta tewali mutawaana kasatu nasisinkagana agenda okwengera okwetegereza mwana muwala nga baba kirabika amaaso alina gandege era Ken yayitirawo sekuritale kati balina okukeera otimba abalina okubanga bagenda kuki ku notice board abalina otandika okukola linnya lya mwana mwali batandikirako kitegeeza abakozeseddwa interview ebasemba wansi awo enkugambira tozanyisa amaanyi g'omukwano era omukulu musanyufu nnyo kubanga yenanyini kampani eno ekola emirimu gino gyonna mwana muwala omulimu yagufunirawo mbagirawo baneemukama ojjukira abanaku ye muwala ow'amaaso agendege gwe nanoonyanga okuva edda nedda Mukama nonyanukula onyanukula biro bino yakiraba nga alina okubeera nga atambuza omulimu bubi nnyo naye ate nga kino ekituusewo Mukama bukyamujjukira amujjukidde luno tukyagenda maaso pola era yakola byakola nga abikozesa maanyi woofiisi abaddewo yakugivaamu ssaawa 7 yayagala agiveemu 11 bano buli kaseera baba tebakwatagana ye Tracy ne Rita kati ompita mu Falamu sobola kuba mwana muwala babeera eno banyumirwa beerangira ne bama ne bakwatagana bo bamanyira byakubeera nga bw'alaba omulenzi avaamu akawogo gwabuuka naye nga bo tebasalawo yamulangira amabeere mutima gw'embogo n'amugawo alina simanyi sapatu kumba alina gwa ebbere ebbere mutima gwa mbala ngwe wedde emirimu kati abaliiramu bannaye mukimanyi nti omuvubuka oli gwe n'ademba agambako mutuufu yanyini ate omulimu yagumpadde kakati ye Rita yamumanyiira Rita alina ebigambo binyinya ebiremesa buli kaseera aba ku negative side tabaako ku positive side bwe kankubula emba sinnakubambira lekerawo okummambira ompunyiriza gasiya
tomambiranga mbwaggwe ekyokulya amagezi wagaleka wansi kawalako buli kaseera babeera beevuma bw'amagezi gakulira eno wansi teganayambuka efirimu egenda maaso era nga sagala bagikunyumirize mwana muwala yaddekanga essanyu lyalina lyo lyamu ekiwagonja bukyafuna essanyu maama bukyamugamba kufumbirwa yali yagaana mukazi watu n'asalawo okwekuuma tuddako ate eno eri David mwana mulenzi T West Original Names mwena akwereza nga David yagalanga nnyo okusoma obutabo kumbe mutaka brother oba brazo akomawo naye nga brazo ku kyeyalabye mu ofiisi atera okuddeeka nga essanyu talina naye yajjanga mutuufu akamwenyumwenye nakama okiwagonja kyali wange kiki ng'oli musanyufu bya nsusso gwe mbadde sinakuteerako ekiwanda kiri okijjukira kye twakuba omupiira nti ye ate nga tekijja mu ofiisi tekyagala mulimu nakivugako ne kineekyangirako mu mmotoka ngenza okulaba omwana ajja nange nengira nti nenkyusa nengira nti neŋŋamba kanyige naye banne toggwayo olinga lubiri lwa ggaali omulimu nange kyekoze mugambye omulimu ngukuwadde nga tanaŋŋamba birala kuba ategedde gwayagala bulijjo noonya weefune eggabo leero nfunye eggabo ettuufu ogageza okulaba nga omuwala ennyini yeereese nti ate kati katonda kyaterekera omunaku kivunda era kyewayagaliza embazzi kyebuyagala aba asudde era ekyomukisa omulungi yansanzeewo katonda agaba emikisa kyeyali yasinga okumatira ku mwana muwala byebisa ebyendege agamba leero n'omuwala bwenva kwono mba ngenda kuwanga tto era mutaka agamba amala mutwala yamulabe essanyu keni lyalina nage bamuyise mutumba Isaac Original Names yajjanga essanyu lyalina ye David teyakikiririzaawo agala asooka amutwaleyo kyenapulanize enyaga atusooke tugende ku deeti alabika alina n'emikwano gye naye saagala obeere wano ffe buwulu tukooye okubeera ano nga tununa buwunnunyi era alina okubeera nga alumba ne muganda we mwana mulenzi David nagambye T West Original Names firimu eno evudde mu Video Kings Uganda era nga Philip omwana w'abandi yakimansira yakikwatamu nagamba gwagala okuzannya mukubire ku noti 752562110 togenda kubeera nga okisanga walala wa Philip omwana w'abandi wekigwera kandi mwana mwana aleeta mikwano gye basobola okubeera nga basinkagana omulenzi ono w'enkizo ekituufu kiri nti mbutuufu olanze mbadde sisalangawo ku musajja alina kundeetako ku deeti naye bwe kibeera nga olunaku lukedde ku kyalu kyanga lwa mmindi banne erunkeredde nga lwero lwennyini lwe nali nninda abaana bobwala beekuuma naye waliwo okwekuuma okusukka n'osooka olaba oli neyeekuuma mpaka myaka anambu yeekuuma wa weekuuma biki ebyo olaba weekuuma n'ova mu kukwekuuma n'ofuuka omukalaata kirungi okwekuuma n'otuusa akaseera akatuufu naye waliwo okwekuuma n'ova mu kwekuuma n'owumba mwana mwana teyalinda ebyo yamanya omukisa gwe guguddewo era ababuulira mulenzi mugogoofu waayo bino biddugavu mutonotono alinga kiryankusa era lugogoofu luwanvuwanvuyirivu lwakataketake mwana muwala yalumatidde abala tobalabirawo nagamba bensirisa naye abaalaba olenzi olwembe empanvu olwo nabo balaba balinga ffe abasajja nga bwolengera noga bwekyansinkagana buutu n'omwana alina zibuutu kati nabo balaba naalaba olulenzi nga mutuufu lugogoofu lwamba mpanvu nga ku kyalo mutuufu lususe ku balenzi be yali alabye nabo baddeyo ssebo ne bageya abakazi tobazanyisa era wano bakyagenda maaso n'okugeya baleeta menu mwana mwala omutima gwatandise okwesiga omulenzi ono Ken jjukira yali yagaana Roni nga Roni buli lwagezaako lumba mpiza afuna akacyayi ne bakaleetera mu biseera bababuuza ekyokulya tolinayo bucapati buno obuwooma ngaki ali kasimu mwana mwala bagamba ne tumaze ogenda maaso n'okusaba ebyenkatika ffe bwe tuli mutuuseewa musanyufu mwana mwala musanyufu Sarafina
lino essanyu taligabanangako. Bano yagambye ajja abali kumpi awo agenda paakinga. Firimu egenda maaso nagambye kitundu kisooka ke tulaba. Tuba tuli awo ng'omulenzi ayingidde. Nange senso balaba. Bano emukuliko amakubo gye muyise yonna ssebo. Twalinze dda kankwanjulya emikwano gyange. Ono bamuyita Tracy, ono omulala bamuyita Liita. Ono Tracy obadde omumanyi. Liita ali saidi eri asose mwana muwala Banjula mangu kaakati mutaka n'awaayo engalo. Kuba muganda eyamugambye muno oli ajja n'emikwano gye. Kaakati Liita teyasooka buuzo ono amuli kumpi yatandikira ku Ken tabbye basajja baabanne yeererula. Oluvannyuma n'alyoka abuuza ono eyamuli ku saidi kono. Mulimu abaana abatali bangu nga tebeenyigira mu ttooke. Tebabbye basajja baabannaabwe beererula. Efirimu egenda maaso. Buli omu yeeyanjula. Ken kati yamwanjulira David ono Sarafina. Yakoogera nampola. Essanyu lyamu Buganda gusooka okwata ekyayo lyoka oyogere nga atalina mannyo mu kamwa. Bebi era bwe nti mba nina okikola. Siina kirala kyakkola ddiya waliwo atandise owulira ebbuba naye ng'omusajja si wuwe. Abaana ab'obuwala gye bali nga bw'asanga mwana muwala munne ng'ayina ekyuma ekimusinga takiraba bulungi agaye yamufuna atya nange nja mugerako ndabe. Emboozi ng'eyongera okugwa amakerenda mu ddeeti eno gye baali bagenze maaso n'okugyamu. Era nga mwana muwala Sarafina ye essanyu litandikidde wano so nga ate Ken lyo lyalina lya nsusso. Mwana muwala yasaba kaawa. Bano baali bazenga ekigenderera kusaba birala. Naye kageri kekiri nti enkolagana weeri nabo baasaba kacaayi basobole okubeera nga bakola combination nga yeeyo. Nagamba ndi gwe naayinayo firimu nga gyetaagamu amaloboozi. Leeta buleesi kuba ku noti 7 noti 3 7 munya 9 8 nkaaga. Tugiteekamu amaloboozi nesobola okubeera nga ebeera ya birungo. Kati balina okuvaana ate bagendeko ewalala. Baagala Liita asalewo. Liita kwe yalabye omusajja ono omuvubuka oyo n'ebiddugavu yayise yenna takyalina fomula. Liita takyalina fomula. Emboozi ng'eyongera okugwa amakerenda. Yannange simanyi nakumanya walaayi. Tukyagenda maaso. Sooka ogire wano simanyi kyenje omulina. Mukwano bino ate toogire. Jjukira omuvubuka Ken yali yeetereza. Si bano abavubuka ababeeri nga tamaze kwetereza. Ken yali yeetereza dda ng'akyalinda kimu mutuufu. Kirungi omwana ow'obulenzi n'otapapa n'osooka weetereza ogenda otuuka ku mutuufu nga ne Katonda ayongeramu bwongezi kasupu. Ekiva kasupu nga ne kasukaali akalunga nga keeko. 7 days later tuba tuli awo. Omwana muwala Liita yalabanga mu butuufu Sarafina obuyinja bw'abalyako. Eno enkola si ya buntu yalumba ku woofiisi. Ensiba nnyabo nnungi nnyabo ogamba otya? Mbadde njagala kulaba ku mwami Ken oba waali? Kogala Mr. Ken nti nkakuyita atya? Is my friend. Akakasa nti ya. Mugambe oba ani amwagala? Mugambe Liita. Okay. First wait here then I first see him. So kenjogereko naye. Liita sebo okumanya abala tebaswala. Yajja ku woofiisi ayagala afune engeri gy'abaza olulenzi luno kubanga alabye nga lulala ate beezira abalenzi bakozeewo kawogo. Abaana abo bwala baagadde ebyenfuna ne bakunakuna. Tuli kitundu kisooka era nga twagala okumanya wa nate gye biggwera. Nagambye kutusiddwako Video Kings Uganda. Kati yamugamba agenda amulabe oli yakkiriza tamanyi muwala ki naye nga omanyi. Tono nnyo abagenda maaso n'okujja ate bajja bamwegomba mwana muwala nga akookinga yajja gunza akapayipo. Amanye nyewaza ate ga abasajja nga ogwa mugabo n'otalivaamu. Wuuyo mwana muwala Liita. Abawala gye bali nga sebangu. Senkyakala kula ficce. Pana ekyali. Oba tonnamugaaniyingira nga yayingidde dda ogenda okwetegereza
nga kasikaati ali mukamutowe n'ogamba walaayi ki kino kyenguddeko yatuuka yeyogerako Sarafina ali atya balangiro kyabuuza Sarafina kati engeri Sarafina gye yali yamukwata ku bwongo yatandikira ku Sarafina leka naawe kati bana era okyabuuza Sarafina leka naawe Sarafina akwagala nze simanyi kwegala abasajja bamwakula mute Sarafina naye kati ate gwolowoozaako nga nze wendi oli Sarafina alina abasajja bayagala takwagalangako yajja kuba Sarafina kasa wuliriza tonolera kali yamugamba leka naawe nnimba Sarafina we twali nga tugenda maaso buli kimu nkikola nga agamba kyekyo kati ate ongambe mutanjagala nze kankubuulire Sarafina badirekita ba firimu bonna abagadde bamazeeyo wano luli yalina Filipo omwana w'abaandi tasobola naye kwagala abasajja balina naye basajja banene kumbaddugaza mwana muwala amukuba ebitoomi afunewo engeri gy'ayinza okufuna omuvubuka oyo bunna ebiddugavu yamugamba Sarafina namulaba muwala si mumankuufu gezaako otegere kyekugamba Sarafina ffe tubadde naye ebbanga lyonna ffe tusula nali n'ekirala ffe tuli mikwano gye ate gwe kubaku zakayitawo 7 wandinesize kubanga nze Sarafina mumanyi n'ekirala nze mbadde ngezaako kugamba tikati ebya Sarafina lwaki togenda maaso ntubiggalawo mbadde nina ensonga zange okiraba otya abaana beekazi ayingidde ofiisi bino emugani abakazi tekyabatonderwa waliyo abakazi nga bakyakula sajja nga ebigambo ayinza obisobotoka n'otya n'okutya mwana bana nga atandika osobotoka ebigambo ekituufu kiri nti nkwagala Ken ekituufu n'ekirala Sarafina mwana mutate ffe tukuzeeko tulabye ku bizibu gwe tomanyi ntalo ze tulwanye kyetaaga n'ofuna omuntu ng'alabye ku nsi eno bwetambula omuntu alwanye ku ntalo n'ayita mbikompola n'emizinga naye kati osinga ofuna akakawala akatu ka Sarafina akatena kikagenda kukolera ate nga nze waaka yenna mulina nze ekituufu gwe nalonda mumanyi sookolindeko kati nze ombalira muguledi za Sarafina sebo nze njagala gwe nze tombulira Sarafina nempulira mutuufu nkwagala omanyi okwogera ng'olinga aduumira nga ate mwana mulenzi akiguddeko mu ofiisi omwana ali akulumbyeko mu yafeesi yo ng'okyagikakalabya naakupozingisa ne firimu nagamba owaaye sooka ogire nze mbadde nkwetaaga kogwe niki nti neera kyokka nenze mubutuufu woye maama yaaye nze nfudde kati mutaka ebigayo bamugamba omwana ono liita tagwa yalinga luvirirwa ggaali bw'ayogera ebigambo ebiwanvu did someone like me Sarafina muveeko alina abasajja gwokyazanyisa Sarafina buli musajja amusala maaso gwagenda naye luli yalina kiri yankusa n'amukyawa nawe tagenda kulwawo kukukyawa nze nkubuulidde ate ensense nanse no ntaba nabulabi n'osooka otunulira mutuufu nolabira ddala nga mubutuufu ndowooza olaba kyokka g'ogamba Sarafina efirimu egenda maaso nagambye ekitundu kisooka mutaka yeekyanga namuganze tumanyiranga wano omumanyirira ofiisi yange mwana nanyiiga sekuritale ndi ogubadde boosi yatandise emize ekirekani kyanyiiza liita abadde ayagala mujja kumulamua ono bwe bamugamba okusinzira bw'amanyi omuwala oli okusinzira n'omutima gwe kyegumugamba talina kyayinza funa kirala kiyinza kumwawula ku Sarafina tugenda maaso era nga nagamba gwagala okubeera nga otukutiramu amaloboozi mu Kinnayuganda kyonna kyonna nagamba kuba ku noti 7 7 tukutiramu amaloboozi bulungi nnyo Sekuritale kaakati no yayita sekuritale kino kyamutabukako namugamba sekuritale buli wompereza abawala amodulo ng'ezo weegenderezanga n'omubuuza kyabanjagaza nga tonnamusindika omuwala abadde anfuukidde ebbereegye liita yanyiiga teri kigambo kinyiza bakazi nga yakwerubire n'agamba wowayi wowe maama nze n'ogyomugamba no ng'ate no it's a big no omukazi kisobola okumutabula era yaswala naye ekituufu kye nina okukola nina okutandika okulemesa ono omuwala Sarafina bwe kibeera nga ffe batunazabuza nga maama yeka gwe baanaaza olweza tajja tusinga mikisaano ffe tusiraniye ku kibuga nga bo beeyagala ayina ettima muye munda tayagaliza ate buli musajja gwalaba nga wakabyamusigula n'amukula ebinnyo n'asigaza bibuno bw'amala obbakyankalanya nga avaayo ye mwana mwala liita tukyagenda maaso Sarafina abadde nga yeguna omusinga ne ku Sheraton abadde
kati yatandika okubira Loni. Yayandikedde obubaka ne ŋŋamba. Loni Sarafina yamusaba sinkagane ku Sheraton. Naye nga Sarafina mukazi watu ali ku muvubuka oli kyayagala yagala bakyankalanya. Jukira Sarafina takwatagana Loni yamugaana okuva edda nedda. Kati ayagala abagattaganye kati Sarafina akomawo yakadda yeetereza. Ayagala agenda nabo lenzi ono olupya lwe yakafuna banga dena alindiridde. Ate ekibi abaana ab'obuwala tebasirika banyumiza bannaabwe banne nafunye luvice banne lukokofu lwina endevu bannange banyumya nnyo emboozi naye bawala bannaabwe kati mwana mwana yanyumyanga buli kimu ng'akibulira liita kumbe liita omutima gwongera kuzimba buzimbi. Kati yamugamba okimanyi nti no Kenny yagambye musinkagane ku Sheraton eri Kenny tanagambako liita nti agenda sinkagana mwana muwala kyokka natandise oppanga ayagala bagattaganya nani ne Loni ono yamanya banne kireka njagala ku date yalowooza Kenny yaliyo kumbe ono yasetinze Loni ng'akyayagala yagala akubire ne Kenny asangirize Sarafina nga ali ne Loni kubanga bakyankalananga kitegeeza otomatikali aba alowooza bulowooza tikituufu omwana mwana Sarafina tali ku ye yekka alina abasajja abalala kino akikola okubeera nga aleetawo obukyayi n'okubeera nga omuvubuka oli akyawa Sarafina asobola okubeera nga mwana mwala afuna ekkubo ng'akubira ne Kenny wuliriza tunuulira wulira kati we yabagamba okusinkagana akubira Kenny agendewo mbw akakasalabire ddala nti liita muwala taggwayo tagooka tagwayo alinga lubiri lwa ggaali abasajja agatika bagatike nagamba omwalo oyo mwenzi n'ogana kyokka nze akumatira wuno wansuddewo kiwedde olaba abaana ab'obuwala gye bali nga bayinalo nga bayina emitima nga talina kyayagaliza munne naye ng'ate babeerawo ne baseka kale n'abantu balamu bazibu kati nno kaakati atandika okwongera okukyankalanya ayongera okukyankalanya Kenny nze Rita. Nze Rita. Ene mbadde kubidde kutegeeza nti plans zikyuseemu. Kuba mpulidde nti Sarafina tebakyagenze ku Sheraton ngenda adde Gambia bagenze comprehensive. Kyembadde gamba gwe obasanga kati. Kati ssebo yakyusa ekifo. Tebakyagenze ku Sheraton bagenze walala. Era yakubira Kenny n'amukyusa ayagala abasangirize. Ne bobeera gwe ng'obadde olina omuwala gw'otadde ku mutima ne bagamba mwezi ne gutandika omutima okutujjirira. Oli bw'agatta emboozi ng'eyo n'agamba ndi bali weewati ne weewati nze nja kubira essimu okakase ndi oyo omuwala takwagalangako. Ayina guleedi ze era bw'omusanga ng'ayina gw'ali naye osobola kitwala ani muneebwe kiri. Naye ensi teyagaliza. Abantu tebaagaliza bannaabwe. Ate buli muntu alina omutima gwe waliwo alina ogwa kiragala. Waliwo alina omuddugavu. Waliwo abalina egy'enkolongo. Waliwo ababa n'egy'empologoma. Kati mwana muno kireka alina gwa nkolongo. Agezaako mukyusa abatambulizaako amaaso. Ayina ennugumu ye munda. Yangu n'ekikola embwangu ate jasanga bavuddewo ate nagayenza alina okubeera mbegawo. Waliwo abakyokka lwe lugogofu lulina n'ebireve mmanya n'ebibu n'ebya black. Sarafina nze Rita. Kati ate akubira Sarafina naye amukyusa agezaako babuzaabuza. Kenny azze munankubira ku simu yange kyesimu yo teriiko nanga mbuno jamu amukube kugamba omusayi comprehensive. Owulira kati yakyusiza ekifo agala bamusange comprehensive nateete. Bonna abakyusiza mu essimu ya mwana mule badde teriiko. Jukira agaye mwana mulamu Kenny yagala musinkagana. Kyokka n'akubira Loni n'amugamba ate mbu Sarafina yagala osinkagana Loni. Loni akimanyi. Manya ono akimanyi nti Loni yagala nnyo Sarafina tayinza gaana agendawo. Kati bonna abazanyira ku mutwe. Simu walamu wangu n'akatono. Oyanguwa batoyanguwa naye nga nze kyembadde ŋŋamba yanguwa kubanga agambye yakuliize. Neegeza kola esimu yo nga tevaavaako bamusobola okuminiketinga naye. Owulira ensi. Ensi giraba edduka abantu balaba edduka buddusi. Era yayongera omukakasa amaze okyankalanya ddiru yalabanga emaze okuyitamu kiwedde
ono nteeka omufuna mu ngalo zange bino Sarafina byepanka mbusimanyi batunaaza buzayi bamunaaza olweza lw'ekapuutu ajja kumbulira olwaleero kale nno okudda eno tudde eri David yabeeranga waka teyabibeerangako nnyo kaakati kyamala ne kituukirira mutaka yadde eka nga aweddemu n'amaanyi ku kye yalaba eyali ajjudde essanyu yakoma eka nga ajjudde enyiike kino sikirabangako David ate ate wabadde ki mbadde sikimanyi nti omuwala gwe nayagala omutima gwange gwonna nengumuwa yeetunda ayagala abasajja akyusa ono abakyusa nga ngoye nga t-shirt omanyi okuba nti musajja watukumbe bye yalaba bapanga bipanga ejjukira alina obuzibu yakoze yamuka Sarafina kisoso nkoleko nti kirwaki omuyita bwotyo nti alina obuzibu bwonna bwe yakoze ndi naye abakazi bazibu kyobulanza abakazi b'ennaku zino alimula bavaako tebamanyi kye baagala omuwala gwewadde omutima oyagala omuwe buli kimu mukole future kumba ayagala kwendeguza nga mmese ayagala kwendeguza nga mbwa omwana oyo zinamulaba kali nga bw'omanyi naffe abavubuka tuba n'agagambo gaffe awo aganguwa mangu ojajinga omuntu mangu naye gajukira li akagamba never judge a book by its cover oyinza okujajinga ekintu nga naye tomanyi kiri munda waakyo n'amaaso gange nakyerabiddeko nga balina omusajja oba babadde bali ku ki nenkakasani ono omwana baneesijja musobola teri mu nsi ayagala muntu wakutwala kanga mwenzi kwatajja kunimba era musajja yali alinze ebbanga ddene nga yeetaaga omuntu gwanaateeka ewaka nga muteefu naye kyammala enviiri ku mutwe okulaba nga ate Sarafina gwe yali awadde obulamu bwe bwonna Sarafina ate atandise okubeera ng'abeera ekirala embeera ze nga tezitegeere era embeera agamba zaamusobera awulira omutima mutuufu gwo gwazikidde waali wano era nga vije Silver atatandika olonza kuweereza eno ekyali ya mulembe nnyo saagala gisube kitundu kisoose annange nedda kino kigenze wala Sarafina teyandinkoze atyo muganda wange kubuulire naye wandimuwaddemu obudde muganda wange nkubulira omuntu gwowa obudde naye omuntu gwalabye n'amaaso kizibu okugamba ndi omuwa obudde n'amaaso gange gano abiri ne mulabirako ddala nga balina omusajja ate nyongere muwa obudde mba natamiira era musajja watagamba bebereremu katubeere mu mbeera yaffe gye tubaddemu obuwulu butumegge nga bulijjo babadde butumegga naye sigenda funa mitawana ku lwa mwana wa buwala yaga mwana genda mpola abawala b'ennaku zino babagendako mpola kubanga abazibu oyinza okuteekayo omwoyo gwo n'oteekayo omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'otomera n'ogooma n'okugomba kati musajja wati yalaba nga yatomera n'agooma so mune waliwo abantu amu betulowooleza ensonga okubeera nga ziringa bw'ozirabye so nga ate munnange si bwe bali kati no baali bamaze okugamba David nga mutaka avuddewo Sarafina yajja azunga ekyebaleko Sarafina munegamba otya David soka otulire wano munnange muula yali atandise n'omuteekako akamuula ng'alaba ensolo eri ku kizigo ensolo ku kizigo kweri era mwana muwala kiki oli otya muli mutya keni aliwa keni gwobuuza ni ye talina kyamanyi bambi David yasooka n'asiriikirira nkubuuza kikinga osirika keni kyogamba tonnamulabako kumbe tayagala kwogera bibaddewo mwana mwala alaga ati talina kyamanyi yakanya mubuuza nga David bwe yeebuzaabuza kadi yakamugamba nga ak'okusaaga era mwana mula yaseka yamugamba Keni tayagala kuddamu kulaba mwana mula yaseka n'okuseka kubanga tamanyi kyamu kyonna kye yakoze kituufu there is no any mistake munaye naawe leka sinza mala budde bonna nga simulaba kituufu kiri nti yaganye okuddamu kulaba tosesa naawe toza kyagala gati asaaga busaazi tayagala kundaba ekyo kino abannayo ekikulu byennyumira by'oŋŋamba naye mbeera sirias ndi sirias njagala Keni amugaa simanyi bakitegeddeko ba bakigambyeko ntayagala kuddamu kubako kimunye kyonna ati kati nyumira nnyo ebintu byokolamu naye David naye ndi sirias munaye mbulya muganda wo gyali ekituufu kiri nti wakoze bulanda emu bulanda ki kale nyumirwa byokola kati yogera mpulire bulanda gye wakoze yakusanze n'omusajja yemwabadde era bamugambye oli muwala mwenzi abasajja obakyusanga sikaati tekibeeranga omubulamu bwe